Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim. Ebbanga lyonna nze naawe nkukubiriza okuddiza amatendo amajjuvu agogerwako nga matuufu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kutonda ggulu n'ensi n'ebyo ebitonde byonna ebiri mu bifo ebyo n'ebibiri wakati. Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza okuba nti ye mutonzi w'ebitonde ebiri mu ggulu bye tutalabangako n'ebitonde ebiri mu nsi bye twalabako ebimu ne bye tutalabangako. Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ebyo ebitambulira mu bbanga, ebinyonyi ebibuuka. Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi w'ebyo ebiri ku nsi, nze naawe, ebitambula, ebibuukabuuka, ebyewalula, n'engeri zonna ez'enjawulo ez'ebitonde nga bwe tubiraba. Era Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini matendo ye yatonda ebyo biwangaalira mazzi. Tulina ebitonde batusomesa ne batugamba nti olunaku Allah lwe yandikedde n'ata ebitonde ebiri mu mayanja oba ebiri mu mazzi bisaanyaawo ebitonde ebiri mu nsi. Tetulaba nti tuli bangi, abantu bangi, ebisolo bingi, ebinyonyi bingi, naye ebitonde ebiri mu mazzi Allah n'amala abita n'abireeta ku nsi kuno ba ku lukalu bitusaanyaawo mu budde obutono ddala. Kitegeeza ki? Nti bye tutamanyi bye bisinga obungi. Kitegeeza nti Allah byatannatulaga bye bisinga obungi, era kitegeeza nti Mungu bye yerekera bye bisinga obungi. So tumuddiza amatendo ge ne tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwegayirira era ne tumusaba atusonyiwe. Nze naawe tusobya buli lunaku, kagenderere na butali bugenderevu, mu nzikiza, mu misana, ekiro. Tulina kati abalinze buzibe, tulina abantu nga bambala bulungi nnyo emisana, naye obudde we buteekako bufunako akazikiza akatonotono oyinza ddala obutategeera nti yeye. Abantu n'amannya bagakyusa mu kiro, abantu enneeyisa bagikyusa mu kiro, abantu ekiro balya bintu birala, banywa bintu birala, obudde kasita buziba, abantu babeera na mikwano mirala. So Allah tumwebaza yatuteerawo akazikiza ako tuleme kuswala nnyo, kubanga waliwo abantu abakola ebintu mu nzikiza n'owulira nga mu butuufu ekigambo kizibu nnyo. Abantu beesittaza nnyo mu budde obw'enzikiza. Abantu okumanya bazibu beeyongedde n'okwekolera enzikiza ey'emisana. Bazimba kati ebikaali ne bajjamu amataala ne beekolerawo ekiro ne beextendinga ekiro. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza, oyo atulinako ekisa ng'atusaasira ffenna bamujeemera n'abo bagezaako okumugondera. Naye nga tweteekako okwejjukiza nti ku lunaku olw'enkomero b'ennaku ezo ezisembayo nga zizze, Allah agenda kuba na kisa na kusaasira eri abo bokka abamugondera. Kyetuba tugamba nti ye Ar-Rahmani era ye Ar-Rahim, Allah omusaasizi ate era ow'ekisa ekingi. Tumwegayirira tusonyiwe ebbanga lyonna, era tumusaba atwongere ebyengera. Allah tumusaba atwongere bwongezi, kubanga bw'atwongera takendeera. Bw'akendeeza ffe tusinga okunyigirizibwa, byatukendeezezzaako tabiinaako bwetaavu. So tusaba Allah ow'ekitiibwa ebyengera byatuwadde abyongereko, bibeere bya mugaso gye tuli, nga bigasa abantu baffe, nga bigasa community zaffe, nga bigasa ensi zaffe n'ensi yonna. Allah tumwegayirira, tumusaba ebyengera byatuwadde bibeere bya buwangaazi. Allah tukwegayirira totuwa n'otuggyako. Yes, gw'oteekateeka ebyengera biririddawa, naye omuntu okubanga yakomba ku ssente olwaleero nga wazimuggyako, omuntu era wamukwata bukolokolo n'omuteeka mu baweebwa zaka, ateeka okuba awulira bubi. Omuntu yavuga ku Mercedes, yavuga ku Benz, olwaleero nga ne kapikipiki takalina. Allah tukusaba oleme tuteeka mu bantu abo. Tukusaba ebyengera by'otuwadde bibeere byakagenderere. Tukusaba bituteeremu omukisa, bibeere nga tubikozesa okuba nga tukusinza, ng'ebyengera bye tubikozesa okuba nga tuleeta obulungi mu nsi, era nga twongera okutambuza ebigambo ebituufu era ebigambo ebirungi
mu nsi muno. Tetuyinza kuvaawo nga tetuweereza kusaasira na mirembe eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tusaba Allah w'ekitiibwa musiime era muwe empeera ye enzijuvu, kubanga yayita mu bingi, yayita mu binene, yayita mu bitono, yayita mu bukambwe, mu kubonaabona okunnyonnyolwa n'okufuna n'ensisi, n'agumiikiriza n'atuusa obubaka obwasemberayo ddala. Abantu tubagamba nti teri mubaka agenda kujja. Tunyumirwa nnyo abantu abeeyita ba prophet, era tubalaba tulina ba prophetess. Osobola okukyeyita naye ng'okyeyise nga ggwe, naye mu bubaka obuva ewa Katonda waffe yatutonda bo yabumaliriza nga bumaliriza n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye mubaka ow'omulembe guno ogwasembayo ogugenda okututuusa ku yaumul kiyama, okuba ku lunaku lw'enkomerero. Twebaza nnyo abagoberezi baffe, tubeebaza abantu abagoberera Twahirah Islamic Center, abagoberera emisomo gyaffe gino. Si gye gyenkomeredde, oba oliawo si gye gisingayo, naye tukakasa tituyisaamu obugambo butonotono, buli omu ne bumuseetula ne bumujja waali ne bumwongerayo mu maaso. Tubeebaza okubanga mutugoberera era tubakubiriza, bw'obanga otuuse weereza munno, sharinga vidiyo eno era girayikinge. Tekirina mutawaana okwagala ekintu ekirungi, kubanga enniya yaffe oba ekigendererwa kyaffe kyakukola kintu kirungi. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atukulemberenga era atusomese tubeere nga tusobola okwesomesa. Tubeebaza okubanga muwagidde Twahirah Islamic Center. Omulanga twongera ogukuba nga tubagamba ti Twahirah Islamic Center tennaba kwetengerera, tennaba kufuna byetaago byayo byonna byekola ki byerina. Ne Twahirah ekola emirimu emirungi mingi. Twahirah eyina okusoma online school. Abantu mwenna abaagala okusomera mu ofiisi zammwe, okusomera mu maka gammwe, okusomera wooli ng'otambuza by'otambuza naye nga weeyongerako ku irimu, Twahirah eyina online school. Mubanoonyeeko, mubabulire bye mwagala okusoma, bajja kubasomesa. Ekyokubiri, Twahirah yeegatta ku bantu abasembeza ebyetaago eri abantu abayina obuyinike oba balina obwetaavu obw'enjawulo. Twahirah esomesa, Twahirah esala dhuhiya. Kwata ssente ezibateekemu, kwata ssente obeere nga ozibateekemu. Twandibadde kirungi, ekyamagezi kyandibadde okwetemera n'ogamba nti buli wiiki nja kuteekayo kano, buli Friday nja kuteekayo kano, buli mwezi nja kuteekayo bwe kati. Ssente zonna zikkirizibwa era eza olulimi lwonna, enzungu n'eŋŋanda. Olwaleero nga tuli mu mwezi guno ogw'omwenda omwaka 2023 twagala kwogerako kuba omukutu guno naddala wano wentudde tuyina ekigendererwa eky'okuyambagana nze naawe tubeere nga twongera okutegeera enkolagana wakati waffe ne bantu bannaffe, olewo n'ebintu ebirala byetukozesa, naye we want to learn to relate relationships because waliwo omumanyi omu omugezi omu yagamba nti the quality of your life, eddaala ly'obulamu obwo ligenda kutambulira nnyo ku ngeri gy'okolagana n'abantu. The quality of your life is going to be determined by the quality of your relationships. So tonyooma nnyo bantu bano abakuli okumpi, tobagayalirira. Enneeyisa yaffe n'abantu bannaffe nkulu nnyo. So olwaleero tugenda kwogera ku kye tuyita tranquility oba okutebenkeza banno, oba oliawo nabo ne babeera nga bakutebenkeza. Obeere nga bw'obanga oli ne banno tebakufunamu mutawaana, bw'obanga otambula ne banno tebakwekengera. Era hadithi gye njagala okwesembesa batugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu omulungi oba omusiraamu omulungi y'oyo nga banne abamwetoolodde oba bawangala nabo tebafuna bulabe nga babujja mu ebyo ebiyungo bye ebisatu. Ebiyungo ebisatu bye biriwa? Abantu abakuli okumpi, or the people you work with, the people who are around you, your neighbors, your relatives, your friends should be safe
from your 3 organs, ebiyungo bisatu byebiriwa, ekiri wakati w'amannyo go oba ekiri wakati w'amatama go kyekyo si lwe lulimi, olulimi lwo. Ekiri wakati w'amagulu go kyekitundu kyo ekyekyama, era ekiyungo ekyokusatu gy'emikono gyaffe. Okay, so twagala okutambulira ku hadithi eyo, era tugende mu Qur'ani mwennyini, tugende mu suratu Rum eyo chapter 30, tugende ku aya eya 2. That is chapter 30 verse 21. Allah subhanahu wa ta'ala yeewaana. Allah mu kitabo kye bwe yajjanga nga atunyumiza, bwe yajjanga nga atusomesa, ayina waatuuka n'agamba nti mu bumu mu bubonero bwange. Simanyi oba mu maka gammwe eyo oyina ebintu nayo bye weewaana ogamba nti ekiraga nti wendi wano. Taata waffe bwe yalinganga akomyewo ewaka yatugambanga bwe mulabanga nkomyewo mulekerangaawo okuwoggana. Kati Allah subhanahu wa ta'ala naye ku nnamulondo ye agamba nti mubimu ebiraga obubonero bwange mwekuba nti natonda abantu ne mbatondera abakyala, abaami ne mbatondera abakyala, oba abakyala ne mbatondera abaami nga bafumbiriganwa. Ate wakati waabwe omwami oyo n'omukyala ne nteekawo okusaasirigana era ne nteekawo okwagalana. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abaami n'abatondera abakyala batebenkere eri bo. Era ntera okusomesa abakyala nga nange mwendi nga njagala nnyo bayige skills, bayige enteekateeka oba enkola ereeta emirembe mu maka gaabwe, oba ebeera ng'eteekawo emirembe eri abaami baabwe, kuba gwe mulimu ogusookerwako. Ne bw'onobeera ng'oli profesa, ne bw'onobeera ng'ofumba emmere ewooma, ne bw'onobeera ng'oli muyonjo nnyo munnaffe era ng'olabika bulungi oli mata, naye nga bwe bakubeera okumpi tebakufunamu mirembe, ojja kuba otusaze nnyo. Era abaami tubasanga nnyo bambi ku streeti nga banoonya mirembe, bagamba awaka nze omukyala mmalako emirembe, awaka waalema okumpa emirembe, ze bwe mbeera ewaka siba na mirembe. Gwe teweebuuza lwaki bakama baffe bwe bannyuka tebadda waka. Bakama baffe bwe bannyuka banoonya ebibande ebirimu omupiira, ne basooka ne bagulaba ne guggwayo, bwe bamaliriza ne banoonya buwooteeri ne banywa bushaayi obwo ne babumalayo. Bw'aba alina mukwano gwe ng'alina akaduuka n'agenda n'atuulawo, kati ate mukwano gwe bw'atuuka okuggalawo agamba Haji badde nsaba kafooma kokampe nsaba kuggalawo, kati n'abeerawo n'asiriikirira nga laba ssaawa 6-7 bukyali alaba obudde bukyali ki? Bukyali, kubanga amanyi bw'anadde waka n'asanga Hajjati, n'asanga omukyala agenda kumuteekako olukuunya, agenda kumuvuma, agenda muboggolera, agenda kumubuuza ebibuuzo. Bannange, si nti abantu tebatulinaako obuvunaanyizibwa oba tetubalinaako obuvunaanyizibwa, naye amaka tegaba ga bibuuzo. Era bano bwewangala nabo tobabuuza nnyo bibuuzo. Kati why you like that? Why you dress like that? As you've not done that. As you've not done that. Kwegamba abantu n'obeera nga buli bakubeerera oba bakusemberera bakwekengera. Agamba Hajjat Zaitun wuuyo agenda kumbuuza lwaki sinnawasa. Ekyo nja kibabuuza nnyo munansonyiwa, naye nga tukibuuza mu mutima at least omulungi. Naye waliwo abantu abateeka bannaabwe ku pressure. Kakati gwe lwaki oyambala essaati eyo ejjo gye wabaddemu, akaviiri ako okajjayo ddi? Banno balina okuba nga bw'obabeera okumpi bakufunamu emirembe. So tranquility evaawa? Where does peace come from? Emirembe givaawa? Mwana watu emirembe gisookera ku ggwe. Gisookera ku ggwe, emirembe gisookera ku ggwe. Ogenda kuyiga ggwe kennyini okwewa emirembe, ggwe kennyini nga weewa emirembe. Ennaku zo tulina akatabo ke tusoma nga batukubiriza okubanga weeyagala. Okweyagala kitegeeza ki? Kitegeeza kwepanka, ebintu bino byetaaga okwawula, naye okubanga ofaayo okubanga weerabirira, ofaayo okubanga weewa emirembe. Bw'onooyiga okwewa emirembe ekisookera ddala ng'otebenkera n'ekyo ky'olina kye waakafuna.
bw'oba wasomyeko n'otuuka mu senior 2 alhamdulillahi rabbil alamina. Bw'obanga wotuuse senior 4 gamba Mungu nti alhamdulillahi rabbil alamina. Bw'oba wagattako ka koosi gamba nti alhamdulillahi rabbil alamina. Bw'obanga wogenda n'otuuka mu tertiary institutions ez'enjawulo n'ogenda ku university n'ogenda ku institutions zituwa diploma beera mutebenkevu n'okusoma okwo kwe watuuseeko. Wabula bwe tuba tugamba abantu babetebenkere, okutebenkera kyawukana n'obukufu. There's a difference between contentment and satisfaction. Omuntu okubanga mutebenkevu ayina okutebenkera aba ayina obutebenkevu nga akyasiimye ekyo kyalina, naye ng'ayina ebiruubirirwa ebisinga ku kyalina, era nga buli lunaku azuukuka n'ateeka edduwa ewa Mungu n'amugamba Allah wange olwaleero nina pikipiki alhamdulillahi rabbil alamina, Allah nkwebaza. Oba tutandikire kale ku bigere, tize nina ebigere 2 wange eriyo ayina ekimu, eri ayina okugulu okumu, waliwo ayina 2 ng'okumu kwamenyeka, waliwo ayina okumu n'ekitundu, naye gwe ng'olina amagulu 2 olina obwongo obwegattako obusobola okulaga ebigere byo n'otambula n'ojja mu kibuga n'omaliriza n'oddayo eka. Okay? That is maybe the first step. Tugamba nti osobola okuba nga Mungu yakuwadde akagaali, olina ka pikipiki, naye nga naawe obwandyagadde okufuna emmotoka. Tetukugamba kuvuma pikipiki. Tiyo omuntu nga yalaba era ffe tulina pikipiki yaba bodaboda nga nedda, tebenkera nnyo ne pikipiki eno, tebenkera nnyo n'ebigere by'okubanga biramu, era tukugamba kola nnyo exercise. Bakubiriza nnyo okukola exercise, okuuma ebiyungo byo. That is shukuru. Obwo butebenkevu, that is contentment. Buli lw'obeera ng'ebiyungo bino by'olina obikozesa exercise, kitegeeza oli musiimu nabyo. Obirabirira, obikuuma, bibeere nga biri mu mbeera ntuufu. Kubanga olunaku lwe lukeera ng'okugulu kwo kuzimbye, olunaku lwe lunakeera ng'ekigere kyo tekyasobola kulinnya, ojja kuba ate ofuna obukendeevu. So tukugamba tebenkera nnyo n'ekyo ky'olina. Wabula ne tukugamba nti mu bimu era ebireeta obutebenkevu kwe kubeera n'ebiruubirirwa. Kwe kubeera ng'otunula nti osobola okusenvula n'olinnya eddaala, n'ova ku bigere n'ovuga akagaali, n'ova ku kagaali n'ovuga pikipiki, n'ova ku pikipiki n'ofuna emmotoka. Oba osobola okubeera ku bigere naye ng'essente zo z'okola olina ekiruubirirwa kifuna emmotoka, kuba si tteeka nti omuntu buli omu alina okuvuga akagaali, buli omu avuga kati epikipiki. Wabula osobola okuba ng'oluubirira ti naawe maaso eyo olituulako ng'otambula. That is tranquility. Abantu bonna abakyalemeddwa okubeera n'emirembe, abantu bonna abakyalemeddwa okubeera n'obutebenkevu mu nsi muno, those are people who do not have goals. Tebalina biruubirirwa bya maaso, era bw'abeera bw'ati talina pulaani. Be bantu b'osanga nga bamalira bannaabwe obudde, ye talina pulaani ya lunaku. Kati ye bw'atuula n'anyumya emboozi aginyumya n'abeerawo nga talina na budde, talina na ssaawa. People have watches, people don't have watches. N'essimu essaawa sinseetinge ngamba ayina talina nnyo kimugoba. Nga Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi bulungi nnyo nti mu bimu era ebyo bye yeewaanyisa nabyo bwe budde. Allah n'ateera essula nnamba mu kitabo kye n'asoma nti wal asr, n'atusomesa nti wal asr, nti ndayira buli nsonga Allah gye yalayirirako nsonga nkulu, ng'alayira obudde nti wal asr. Era mugende buke mugisome, mugigyetegereze, etegeeza ki? Ojja genda okulaba nga omuntu ekyobugagga kyalina kyokka budde. Kubanga obudde mwe muli obulamu bwo. Mu nsi muno oyinza okwogenda kumalamu emyaka 6, naye ng'emyaka 4 mu 5 ogimaze oli mu muzannyo, ogimaze oli mu kukola bintu bikusaanyaawo, ogimaze oli mu bwenzi, ogimaze oli mu kunywa bitamiiza, ogimaze oli mu kutta maka. Bw'owasa wano bw'ovaawo, bw'ofumbira wano bw'ovaawo, ozadde abaana tebaliiko bulabirizi, ozadde abaana tebaliiko buzadde. Kakati ogenda okutuuka mu maaso mu myaka gye egya evening abo budde bwe tuyita evening hours, emyaka gye wandibadde ng'owummula, ate ng'oli mu mitawaana, oli mu shuguri, oli mu adhaabu eziva mu ebyo bye wakola nga tofuddeeyo kubeera ng'ofaayo ku by'olina. So tugamba nti tukusaba obeere nga weewa emirembe. Bwewa emirembe ng'otebenkera ne by'olina, weewe emirembe ng'otuula wansi n'owandiika bye wandyagadde okufuna
bye wandyagadde okukola, bye wandyagadde okusoma, bye wandyagadde okusomesa, gye wandyagadde okugenda, gye wandyagadde okukyala, byonna biwandiike kuba byonna Allah yabirina. Era tusuubira nti omuntu alina ebirooto bino balina goals zino atuula wansi ku musaalo n'atereera n'asoma ng'alina by'asaba. Bw'abeera mu maaso ga Katonda we tabeeraawo ng'atangalijja bw'ati kuba alina by'amusaba biri clearly spelled out. Ti Allah wange njagala abaana 6 nga mulimu abalongo ba mirundi 2. Allah subhanahu wa ta'ala si yagaba abalongo. Ti Allah subhanahu wa ta'ala njagala ompe entambula. Mungu kusaba ompe eppikippiki nga lunaku lubeera nga lwakalina kayisanyo ng'asobola naye atera ku ekyo ngattiraako n'emmotoka ey'obuyonjo. Motoka ey'obuyonjo ate tutegeera kati nno nga nsomesa lwaki ya buyonjo, bw'ogituulamu enfuufu tekugendako. Kwegamba okuba akakanzuko nga ka white n'akakofiira nga ka white ng'engato za white ne Hajjat nga naye ayambadde, ne mutuula mu mmotoka yammwe ey'obuyonjo ne mukuba ekisumuluzo bisimillah ne musimbula ne mugenda oba ku mukolo ne muva mu mmotoka nga mutukula. Abatuula ku boodabooda Hajjati ng'omwami alina boodabooda batuuka ewantu nga beetaaga okuyitako mu kinaabiro oba beetaaga okufuna ku wuzu gajjeko enfuufu ku bukowekoowe. So emmotoka ey'obuyonjo yeetaagisa. Kati bw'obeera wano nga mu by'okola, omulimu gw'okola, essente z'okola z'okuŋŋaanya, oluubirira okufunayo private car. Tolaba nti obeera mutebenkevu, oyawukanira ddala n'omuntu atamanyi nti oba agwanira emmotoka. Oyawukanira ddala n'omuntu atamanyi emmotoka ki gye yeetaaga. Oyawukanira ddala n'omuntu atamanyi na bbeeyi ya mmotoka. Kuba tulina abantu nga bali munsi nga tamanyi bbeeyi ya mmotoka. Bw'atuuka mu mmotoka ya mulenga atandika oginyigaanyiga ng'atandika okuteekateekako banne bw'otuulanga mu mmotoka bino tuli mu kuyiga nti enkolagana z'abantu. Bw'otuukanga mu mmotoka y'omuntu tokwatanga ku kintu kyonna. Eddirisa lya sayidi oba bakuwadde lifuti bwe liba nga liggule, munnange nannyini mmotoka musabe ti mukama wange mpadde nsaba bannyambusirize ku ki ku ndabirwamu oba banzisize ku ki ku ndabirwamu. Tonyiga peesa, oyinza okukanga dereeva ebintu by'abantu tebamalaga bikwatako. Obwo byonna byonna kutebenkeza, weetebenkeza n'otebenkera oba n'otebenkeza banno. So tugamba nti tandika okukola ng'olina ky'oyagala okusookerako. Era tulina bye tuyita nti tulina ebiruubirirwa ebyamangu, ebiruubirirwa bisookerwako bye tuyita basic needs. Nti wandyagadde okufuna emmere, wandyagadde okufuna engoye, wandyagadde okufuna woosula. Those are basic needs. Okufuna obujjanjabi ebyo bye short term. Era bw'oba okola teekangawo embeera y'okumanya nti nkola nve mu bantu abakolerera emmere eya leero. Okirabye, kola osooka n'okola ofune ekyokulya. Okay? Naye tugamba luubirira, set a goal ove mu bantu abakolerera emmere ya leero. Taata w'abaana bw'oba obadde ogula kiro y'omuceere buli lunaku, set a goal nti kati omwezi guno njagala nguleyo kiro z'omuceere 25. Oleme okubeera nga mu bintu ebikuteeka ku bunkenke mmere ya leero. Mu bimu ebissa amaka kwe kubanga akameeza akawo buli lunaku katawaanya. Era abantu balemye okutebenkera n'obusente obwo kuba buba butono. Busanga buli kaseera waliwo ekiweddewo, busanga buli kaseera waliwo ekikoze eki. So tugamba nti mu maka naawe ne bw'oba oli bw'omu, seta goolo ogambe nti nja kugula sabbuuni wange emiti gyange meka 2, nja kugulayo paketi yange eya omo, nja kugulayo kilo zange eza sukaali 5, ngule obupaketi bwange obw'omunnyo 4. Ebintu ebyo ebimazaako ennaku 30. Oleme kubeera nga oli wano saa zino zigenda budde kati abali ene Uganda obudde bugenda magalibi egenda kutuuka. Ojjukire nti ewaka tewaleseeyo gaasi oba ewaka sukaali yaweddewo naye ng'olwaliro essente teziyingidde. Olaba ogenda okusula enjala. So tugamba tuluubirira okukola emmere eya leero, that is short term, naye ne twongeramu kye tuyita long term. Long term bwakola ebintu nga bisukka emyezi 6, omwaka, emyaka 2, emyaka 5. Tulina kye tuyita very long term. Lowoozaako ku kyowandyagadde okufuna emyaka 5 nga giweddeko, emyaka 5 nga giyiseewo. Kubanga omuntu olwaliro oli bw'omu ojjako era nti owoowe ofune omukyala
ate muzaala omwana okirabye era tosobola kubanga olowooza yes oli bwomu naye tukugamba okubako ka torch mu maaso myaka 5 myaka 10 onooba osulawa bw'oba olwaira osasula ennyumba ya mitwalo 10 olina okubanga ogaziya enfunayo mu maaso ebeere ng'ekugaziya ofune ennyumba ey'emitwalo 15 emitwalo 2 kubanga tewali mwana w'abandi gw'ogenda kuleeta omusuze mu kayumba ak'emitwalo 5 kisoboka kikolebwa naye tekireeta mirembe wakye tuli mu kwogerako wano kizibu nnyo omuntu okutebenkera ng'ali mu bifo ebyo ebitali ebisookerwako osobola okubeerayo gwe obwomu ng'okyayiriba naye luubirira ogambe nti nkolerera enfuna yange eve ku mitwalo 5 egende ku mitwalo 10 mbeere nga nsobola okusasula ennyumba esingako wano kubanga abafumbo naddala ffe abafumbo abasiraamu tetubeera na kinaabiro bweru njagala okugamba abaami tetutebenkera abakyala tetutebenkera nga tunaabira bweru so olina okuluubirira waakiri ofune eitha ne bweba ruumu emu naye nga landlord yateekamu ekinaabiro munda munnange eyo ruumu esinga rooms 2 ng'ekinaabiro kiri bweru omanyi kitegeeza Hajjat okubeera nga bukaseera afuluma n'akadomola n'akatawulo ku kibegaabega tulina n'abaana ab'obuwala nga tebaategeera na nnyambala yeesiba ettawulo ye n'aniigiina bulungi nnyo n'agenda n'anaaba n'amaliriza okunaba naye yeesiba ettawulo ye n'akomawo mu nnyumba ebintu ebyo tebireeta kutebenkera tebireeta mirembe so tukugamba kuba katooki ako kaba kako si k'abantu balala era twebaza abantu temubabuulira nnyo bye mwagala kukola okuggyako abantu ab'enkizo omu 2 naddala abo abalina amagezi ag'enjawulo nga bw'onoomuteerawo pulaani yo ku mmeeza agenda kugamba this is a wonderful idea akugambe naye omanyi nti singa oyagala kati for example omuntu oyinza mugamba nti omanyi Hajjati wange waka njagala mmuteerewo bekeri abeere nga ayokya emigaati ng'akola ne keeki ezitandikibwako akugambe okimanyi nti nina bataata bange baleeta ebyuma ebikola keeki kati oyo azimba ebiruubirirwa byo era abantu abo betugamba nti weetooloole salawo okwetooloolwa abantu abakugattako nga naawe obagattako tuli mu tranquility tuli mu mirembe oba okutebenkera mulimu ebireeta okutebenkera kwe kubanga obeera weetooloola osalawo okuwangala n'abantu ng'obagattako olina kyobasomesa oba balina kye bakusomesa oba mutuula ne mu exchanginga asomesa aleeta naawe okola ki oluvannyuma ne mujjamu kye tuyita idea tugamba viira abantu abalina negative energy obatta obudde kendeeza obudde bw'owangala nabo kuba abamu ku bo bantu bankizo mu bulamu bwaffe abamu ku bo be bantu baffe betwazaalibwa nabo abamu ku bo bazadde baffe nga buli kintu ky'okola tebakirabamu makulu buli idea gy'oleeta balaba togisobola buli idea gy'oleeta bagamba ejja kugwa buli lw'oleeta ekiteeso ng'agamba nti naawe leka ebiera byoyagala okukola twagala abo baba bakadde bo ogenda n'obakyalirako katono n'obatwalira kyoleese n'otola salaamu n'okola ki n'ogenda n'obeera ne babadde bo abagenda okukutambuza obeere ng'odda ogenda mu maaso so we assume a positive environment we assume positive people abantu abo bakuzaamu amaanyi abantu abakulaga nti okisobola oyagala kukwata Qur'ani nti ogisobola oyagala kuddayo kusoma nti osobola oyagala kugula ploti okisobola oyagala kulima okisobola abantu abo abakupimapima edda ne bakulaba by'osobola ne balaba nti tosobola abo obudde bw'owangala nabo bukendeereze ddala ebyo nno bye bimu ku bintu ebireeta emirembe n'obeera ng'oli mutebenkevu n'obeera ng'era oli musanyufu okay tukugamba nti kuuma obulamu bwo faayo ku health yo obulamu bwo lwana nnyo kubanga buli kaseera oli mulamu okulwala kujja naye lwana nnyo kubanga embeerayo ey'obulamu tetaataagana kubanga obulamu bwe bukola era omubaka yatugamba nti obusiraamu bwetaaga abakkiriza abalamu abakkiriza baluyunguyungu abakkiriza abanafunafu obusiraamu tebubwagala kubanga bajja kugamba nti sawa yakusitula nsawo tuzitwale mu orphanage abaali abalamu era bebakola ne ssente twagala busawo bwa seminti twagala kuzimba wano
okitegedde naye nga oli mulwadde wali ali ebintu olina sukaali olina omugejjo kugamba twagala abantu bajja mu Muslim run for example twagala abantu badde baddukemu nga gwe munaye tosobola kudduka so tukugamba faayo nnyo okuuma obulamu mbimu ebireeta obutebenkevu is being healthy nobeera nga toyina nkenyera era nga toyina ndwadde mu bulamu obwo genda bwekebeze genda bakkebere genda okebeze obulamu bufaayo nnyo ku byolya nsiiba mbagamba wano tomala galya buli kimu kubanga obulwadde obusinga buva mu mmere era tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omukyala era baseka batusomesako ku Adam alayhi salam Allah we yali amugjamu omukyala we ng'amugjamu olukubanga yamusirisa manyi tulina abantu ba atheists oba abakola anesthesia abatusirisa abagenda otulongoosa munnange Allah ye pioneer oba mubadde mukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yasirisa Adam alayhi salam yamuzikiza n'amwebasaawo n'amukolako sajare n'amugjamu olubirizi oba lwakono si lwakono n'alumugjamu n'akolamu omukyala nasisinkanya omuvubuka n'agamba nti Katonda si yatonda omukyala nayimiridde bwe nti muvubuka avuga bodaboda namugamba gundi nga weesulise sokoterere Katonda si yatonda ki nti yatonda omusajja mu ttaka naye ate ono omukazi yava mu lubirizi nemubuuza olubirizi lwavaawa yaani yalutonda yaani yajja omuntu mu lubirizi mugamba ddayo osoma ebitabo byo ddayo ogenda okola ki obyetegeze naye Allah subhanahu wa ta'ala yatuma maama waffe Hawa ng'omulimu ogwamuleesa ogusinga obukulu ogulimu byonna gwa kuteekawo obutebenkevu mu maka omwami waayina okuba nga akuyinamu emirembe omwami wo bw'oba omuwaamu emirembe gw'automatically emirembe gyo gijja kujjanga bonus kubanga abamu bwe tubagamba bagamba nti naye mugamba nnyo abakyala bateekawo emirembe sala amagezi gonna okubanga omwami wo bwakubeera okumpi abeera mutebenkevu abeera n'emirembe ebisigadde byonna by'omwagalamu ogenda kubifuna era Allah gwe temwebuuza lwaki yagamba nti mbatondedde abakyala mutebenkere gye bali teyagamba baami ekirungo ekyo ky'okutebenkeza kiri mu bakyala naye ndaba olwaira abakyala nga tufuuse ba PhD holders mu kumalako abaami baffe emirembe olwairo ebigenda mu maaso waliwo ebintu mukwano gwo byakola ng'ate tuyagala mwami we abikkole tulina bunikineemu bwe batuyitanga ku ssomero nga bakakuyita ku street manya mukwano gwange nankola kino omwami wakukola buzannyo simanyi oyagala buki walina okubeera ne bw'obanga mukyala wafuna essente zikusinga faayo okulaba nga ayina kyafuna okuva mu ezo z'ofuna kubanga bwe kinaavaawo emirundi egisinga ekitiibwa kyo ng'omwami kivaawo so emirembe egyo tetugamba nti leeta emirembe yiiya soma buuza nga kyetiririko abanja era tulwane nnyo okubanga tufuna ebintu ebyaffe from the smallest si kubeera selfish naye buli lwobeera ng'omanyi nti kino kyange kikuwa emirembe era ekyo bawa achievinga dda kakati tulina amaka nga sapatu zambalwa buli omu kakati taata w'abaana akomawo ewaka n'anoonya sapatu bambire nzimubula nina gye nabeeranga nga taata amalina okwambala sapatu z'abaana be n'ateekamu obugere bubiri nga bambi sapatu ze tezirabika so nga bwe yandibadde ava ku mulimu wandibaddewo essapatu nga zize waakiri genda ogulayo lugaabire nga zize bw'akomawo ng'ajjamu engatto ze ng'ajjamu stokisi ze ng'ayambala sapatu ze omukyala osobola okwambalamu once in a while kubanga bintu byaffe naye bibeere ng'omanyi nti nnyambadde ku sapatu zaki za mukwano gwange era tugamba nti n'ettawulo tuli ba mukwano nsobola okwesimulako ku ttawulo y'omwami wange naye buli omu abeera n'ettawulo eyiye eriko obufuzi bwe eriko obufuge bwe bwe mba nkyayagala okwesiba ttawulo yange toginzigyako olw'okuba gwe oyagala genda kunaaba kozesa eyiyo wabula bw'oba osanzewo yange ng'oba yeeri okumpi sinyiiga bw'oba okoze ki ogikozesezza okasenya akasenya
waliwo ebintu ebyo biri private nga kyambere kirungi ne tubyawula. Drawer oba kaveera, tutandike kaveera nga panti z'omwami wo zirina we ziri naawe ezizo nga zirina we ziri, kijja kuwa emirembe ng'otunulayo butunuzi omanya nti kati panti ze ne sitokisi mwe ziri, so si kubanga akebera mu drawer nga mulimu panti zo zokka ezize tezirimu. Okirabye bijja bino bireeta ensasage, buntu butonotono bwe buti. Omwami kyandibadde kirungi ng'ayina ekikopo kye nga kigobererwako flaska, si flaska yepase naye ng'ayina glaasi ye, ayina ekikopo kye n'essowaani ye. Kiba kya bbeeyi era kiba kirungi. Tuyinza okuba nga tubiwulira lugwe gusooka naye bitandike. Mwana watu omuntu asituka nnyo bwe lwabeera ng'ayina ekintu ekikye. Mbamulaba nti edda era abasajja baatuukanga ne kuleva okubeera yenna entebe yaabwe. Yes, omwami ng'ayina entebe ye naye ng'asobola okutuulako n'ewalala era nga n'akaana kasobola okutuulako muki, naye nga bw'ava eri gy'avudde ng'akooye nga muli mu ddiiro tajja kubanga abulwa ne waatuula nannyinimo. Ovalaba nti abamu kati bayitawo buyisi ne bagenda mu kisenge anti eddiiro baali bajjako. Buli omu atuula, ne maidi atuula, ne maama n'atuula, ne bawanika amagulu, omwana ne bubeera ku ntebe. Kati omukulu akomawo n'agamba bano n'abakolera ki, salaamu aleikum, n'ayitawo. So nga okutuulako awo naffe bw'aba akomyewo ng'entebe ye bw'eri atuulamu ne tumubuuzaako naye n'atubuuzaako ne twongera okutebenkera. So twagala okugamba nti abantu abakwetoolodde bataase nnyo obulabe bw'olulimi lwo. Tulekeraawo okwogera ku bannaffe, tulekeraawo okutemerera bannaffe, tulekeraawo okwogera ebintu bye tutategeera ku bannaffe, tulekeraawo okulimba, tulekeraawo okuba nga twogerayogera gwe n'obeeraawo nga gwe tosirikako. Kubanga abantu bwe baba tebannaba kuwulira kyoyogera tebasobola kutegeera. Abantu bakumanya nnyo ng'oyatudde naye bw'oba tonnaba kwatula kintu baba tebakutegeera era tebasobola kufunako bulabe nga ebigambo bye bitono oba ebigambo bye bisengeke oba ebigambo bye byamagezi. So tukugamba olulimi lwo luno luteekeko obufuge obeere ng'ekisookera ddala toyogera buli kaseera era towa opinioni yo weetasabiddwa. Tulina abantu nga abuulira mukama we engeri gye yandizimbyemu ekintu kye, abuulira mukama we engeri gye yanditeeseteeseemu edduuka lye. Tusala amagezi otegeere engeri ebigambo bino gye bikufulumamu era yiga okweterekera. Waliwo atera okutugamba nti asirise takola ki, teyejjusa. Ebigambo bisengeke, ebigambo bigere, ebigambo bikendeeze. Mbutuufu abantu saabasirise twagala abantu basirise. Omuntu omusirise naye tumwekengera naye twagala omuntu ng'ayogera we yandyogeredde bw'abuuzibwa addamu. Bwe bakubuuza ekintu kiddemu nga bw'okitegeera ate si kya bulabe obutamanya. Bw'oba tokirinaako magezi gamba ekyo mu butuufu siina kye nkitegeerako, wabula bw'oba olinayo gw'omanyi mu recommending okamenti gundi oyo ebintu bino abitegeera naye tobeera nga gwe buli kimu gwokola ki gwokitegeera. Era tugamba nti abantu bataase nnyo olulimi lwo nga tobavuma, temukambuwalira bannammwe. Olulimi lwammwe teruvaako bigambo ebigambo ebimenya bannammwe. Tulina bamaama nga muvuma abaana bammwe, tulina bamaama nga muvuma abaami bammwe, tulina abasajja nga batyoboola n'ayogera ekigambo kimu ne kikuyiwa wena wena n'oggwerera wena n'oggwawo okulangira. Tulina abantu abalangira bannaabwe n'amujjukiza embeera gy'ayagala buli lunaku gy'alwana okwerabira. Ate mwe abaabuuka olwera mwajja nakaki era mumutegeera ki. Oli n'abeerawo nga buli kaseera ga mpozi abakazi tebalina magezi. Olulimi lwaffe lubeere nga teruvaako bigambo bimala mu bantu maanyi. Ekiyungo ekirala tetugambye tukonako ky'ekiyungo ky'emikono gyaffe. Emikono gyo gibeere nga tegikwata we gitalina kukwata. Emikono gy'omusiraamu tegikwata ku muntu atamuzira. Abaami mulina omuze gw'okukwatirira abaana ab'obuwala. Abakyala bakuyitako n'obakuba ku kabina, abakyala bakuyitako n'obakwata mu kiwato. Mwayiza okukwatirira buli omu mumukwatirira. Tetukwata mu ngalo zitali ez'abantu abatuzira.
abatatuzira. Omuntu gwosobola okuwasa tomukwata mu ngalo, mwesonyiwe paka bw'omuwasa, kwata ku bannyoko, kwata ku maama wo. Naye omukazi ono musekyetu nti tekawo ekkomo ku bintu. Tugamba tokwata ku bintu bitali bibyo. Ne bw'oba ogenda kukizzaawo kijja kubula bagambe gwe wakikutteko. Tokwata ku kintu kitali kikyo, ojja kitta. Abavubuka bagenda tunakwata remote n'atandika okukyusa. N'oyingira mu nnyumba y'abantu n'otandika okukyusa station ya TV. Oli mugenyi n'otandika okukyusa, n'ojja ku mupiira, n'ojja ku katuni z'abaana b'abandi, n'oza mu mupiira gwo. Okay? Tugamba tokwata ku bintu bitali bibyo. Abakyala temukwata ku simu z'abaami bammwe, n'abaami temukwata ku simu ezo simu si zammwe. Abantu bateresa ebintu mu masimu gaabwe byabwe. This is private. Ayinza okuba alina akawala kakyegobako, gw'ogenda kusangayo ng'akyali mu processing ekyalimu ebyokuwaaniza, naye nga bw'akeegobako ojja kufa. Tugamba tokwata ku bintu bitali bibyo, ojja kubyonoona. Ennaku ezo nina bwe nabadde abaana bajjidde bakutte screen, tebagibatumye screen neeyiika negwa wansi neeyiika. Screen ya bbeeyi. Tokwata ku mmotoka y'abantu, ekyo tukikoonyeko. Toyingira mu mmotoka ya muntu n'ogisimbula mbwa nti mbadde ngikyusa ogisange ng'ongikyusizza yiyo. So engalo zaffe tezikwata ku bakyala batali baffe. Obwenzi wano bwe bujjira. Togenda ku bantu batali babo bwe bataakuwa. Engalo zo tezikwata ku bintu bitali bibyo. Ekiyungo ekisemberayo ddala kye kiyungo ekiri wakati w'amagulu gaffe. Abaami mumanye ekiri wakati w'amagulu gammwe, n'abakyala mumanye ekiyungo ekiri wakati w'amagulu gammwe. Tugamba tokozesa biyungo bino kutawaanya banno. Tokozesa biyungo bino kujjako banno bintu byabwe. Tokozesa biyungo bino kumma. Kwaka tulina abantu, omwana omuwala agenda n'asaba omulimu ng'agusaba musajja, n'agamba oyina kunkolera kino, nina kukukozesa okuwa omulimu. Ekiyungo kyekyo kibeere kya mwami wo, ekiyungo kyekyo kibeere kya mukyala wo. Bwe tunaba tugenza twegendereza ebintu bino, tujja kufuna kye tuyita tranquility. You have inner peace, inner tranquility, then ng'oyina otebenkeza banno oba nga batebenkera gy'oli. Olwaleero tugenda kukoma wano. Tujja kuba nga twongerako inshallah nga Allah atuwadde obulamu. Tubasaba obugambo obulungi bwe muwulira muno nga mulaba bukola amakulu, bukozese ate era busomese ku banno. By'owulira nga tebiteredde bulungi, tetujja wano kukyamya bigambo. Ebyo tukusaba bireke wano, era tusaba otusonyiwe. Saba Allah w'ekitiibwa atusiime, nammwe abasiime. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.